Programu eno gye nayo okunkyalira wano kisoboka nkulu nnyo, era njagala okwebaza abo bonna abaatuula ne bagiwa erinnya lino. Buli kintu ky'oyagala mu nsi kisoboka. Bwe kiba kibi kisoboka, bwe kibeera kirungi kisoboka, bwe kibeera kiri awo ekyo kisoboka. Omwana yenna ali mu myaka egirantuuka kusalawo embuzi, mbuulira embuzi etalina mulaalo. Omulaalo ye gwe omuzadde, omulaalo ye musomesa. Ekigambo wife means what is increase forever. Kasita osalawo ne tugenda ne n'owasa era mu muzikiti oba mu kyaki n'ofuna omukyala, olina okumanya nti you are happy, your worries are increasing forever. Buli lugendo lw'otambula lutandika n'ekigere kimu, wabula mu buli lugendo mubaamu obuwonvu n'obukko, n'olwekyo olina okwesibirira entanda. Abasajja n'abakazi boolaba eyo abanene, okimanyi nti nabo baazaalibwa, oba agati aganene g'olaba okimanyi nti gatandika n'ensigo. Kati kimanyi nti buli kintu kyonna kyolaba wansi w'enjuba nga kyakolebwa muntu. Naawe okisobola, kisoboka, naawe osobola. Omuntu yenna asobola okuva yonna gy'avudde n'afuuka w'amaanyi mu kibuga oba ekitundu ekirala kyonna. Naye Hajji yagamba mu sabbiiti ewedde ng'oli muteeketeeke. Olwaleero omuzadde ali mu nsi kimukyusizza nga mwerabidde nti omwana yenna okubaako ky'alina oba okubaako essanyu lyonna, omwana ono alina okutegekebwa okusobola okubeera nga yeetegekedde embeera n'ebisoomozebwa mu maaso ebikola ki? Okutegekebwa kitegeeza kunyigirizibwa? Nedda. Okutegekebwa tekitegeeza kunyigirizibwa. Okutegekebwa kitegeeza nti tegekebwa mu mbeera yonna zombi, enyigirizibwa, etanyigirizibwa and everywhere. But the meaning eya statement eyo yonna nti byonna by'oyitamu bwe by'oyinza okuyita okunyigirizibwa mu kiseera ebyo, ansi egamba nti twagala oyite mu nsi eno nga tokaluubiriddwa. Kiba kitegeeza nti when you go through this work you must be able to work smartly and you must be able to live a quality of life. Kisoboka naawe osobola. Eno sabbiiti yakubiri nga tuli ne Haji Muhammad Kamulegeya, team leader oba akulira essomero lya gavumenti erya Kitebi SS. Bongera okunyumyamuuko naye ebintu naye obulamu bwe yayitamu bwe bwa bulijjo ng'obw'abantu aba bulijjo. Omanyi abamu bwe mubeeyo oyinza okulowooza nti obulamu bwali bwakaserengeto kubeerako ne watuuka. Naye we tunaaviira mu puroguramu eno ebitundu byonna we tunaabimaliriza ojja kuba otegedde w'oli. Ekibuuzo kye nkubuuza kye ntandise nakyo olwaleero, gwe emmotoka yo eyeetisse Golodi n'eya Chachu enaatuuka e Kampala? Soboka naawe osobola. Haji tukusanyukidde sabbiiti ate nange nsanyuse ndowooza Delta TV, era Katonda okunsobozesa okujja wano ne twongera okunyumyamu eri eggwanga n'okutuusa ebirowoozo byaffe naddala eri abo abakyalina ekiseera ekiwanvu mu kukula. Nsanyuse nnyo okubalaba n'okwebaza management ya Delta Television okusobola okutuwa omwaganya guno ate okubaako bitunyumya olwaleero. Haji, sabbiiti ewedde bwe twali tunyumyamu tutambula twakoma nno mu lugendo tukyali ku ssomero, tuli mu secondary. Omuntu asobolera ddala okuva eri mu kyalo ate najja n'akulembera bw'abanga muteeketeeke. Njagala ekyo bw'abanga yafuna informal education gye natandikiddeko nti education etandikira wa? N'ebino abantu bye bakwatanga ekikwate buli muntu osinga n'akyagala. Charity begins at home. Kitegeeza ekyo osobola, kisoboka bw'obanga gwe maama ne taata n'oyo Katonda gwe yakuwa wakkiriza n'otwala obuvunaanyizibwa n'omwesomeseza n'omufuula kyoyagala abeere oba kyayagala agase ensi, kisoboka okutuuka wano lwaleero. Erimu ku ssomero erina obuvunaanyizibwa atwala obuvunaanyizibwa obunene mu ggwanga, kubanga bwe tuba tutunuulira essomero tetutunulira mu structures, tetutunulira mu grades, tutunulira mu abo obwesige ensi bwekuwadde
abazadde bakuwadde ne bakukwasa abaana baabwe n'obeera n'ettoto y'abantu 5,000 gundi njagala twebaze Katonda. Nze ninayo omuntu omu gwe mmanyi yagwana eddalu bamutwala n'ebitabika ng'alina omwana omu Katonda gwe yamuwa naye n'amutabukako n'atuuka n'okumulwaza era yamalira omuzadde we bamututewa. Naye gwe olowooza omuntu gwe bawadde abavubuka abali wakati w'emyaka 14 ku myaka 2 nga bali mu 15,000 batunuulidde omuntu omu, abo baana nga tekuliko bakozi, abo baana tunuulira abazadde bali bameka, tunuulira aba old boys bali bameka, buvunaanyizibwa ki oba olwani at a given time, obuvunaanyizibwa buki bunene. Point eriwo, achievements zange ziri mu transformation. In fact kyenjagala muntu yenna ntunuulidde wano Katonda nze bw'ompa omwana wano mu ssomero erya Kitebi Secondary School, grades are okay, naye scores zange ne indicators zange ne achievements zange zirina okumakinga sure how many or the percentage abo bensobodde okukyusa endowooza yaabwe ne bafuna endowooza esobola okubagattako value n'egatta ne value mu nsi ne community mwe bagenda okubeera is one of the responsibility era binnenyumirizaamu. Bino nebya grades abantu balwanagala nabyo, simanyi first grade, simanyi sigundi. Ewe nate muli, when that time comes we shall discuss. Tuva mu primary, tuve waka setup ye waka tujiraba, tutuse mu secondary, wanene oli ku ssomero lya gavumenti, tukulaba abaana obazaayo waka tonna sasula ozi wanene gavumenti ssomero lya mu 70 mugoba school fees. Ajinawe bakugobako noddayo waka. Omuntu atalina history talina bulamu. Era bwe bakubuuza history n'ogamba nti yasanguka, kifaanagana nga bagamba nti omuntu we bamuziika wa, bagamba nti entaana ye yasikula ki oba obweddewo. Nakugamba nti taata waffe mukadde Alhaji Hassan Mugirwa yakola omulimu munene, ate musajja mu basajja nga Qur'an bwegamba nti mu basajja mulimu abasajja. Yazaala abaana nga bangi batusukka mu baana 6 omuntu omu. N'atukolamu omulimu mulungi, n'atugamba nti njagala okukola wakiri naasigala nga sina kyenina, naye nendabika okuba nti mbagattako omuwendo naddala nga mbatute ku masomero nemufuna experience ez'enjawulo. Abaana 6 bonna nga Haji abasomesa. Yes, era awo wennyini we njagala okutwala nti okuweerera omwana si bugagga, era senga bwali bugagga, bagagga basinga mu nsi zonna abaana bwe baali badde basinga okusoma. Okuweerera omwana buvunaanyizibwa na commitment, era obuuzizza bakugobako ye naye baali tebagoba nze, era kitange teyakiwa mukisa kutugobako. Yalinanga method gye nalaba yamuyamba, era bwe lwenfuna omukisa ogwogerako eri abazadde bange nange ngezaako nnyo okubasharinga nebaguza method eyo. Yameekinganga sure nti ye muzadde eyasookanga ku ssomero nga tennabaayo bano abalina ssente tebalinajja, era ffenna yatuteekanga ku loole. Yalinanga emmotoka ye eya loole bagiyitanga Namaswala, era ekitundu kyonna mu disitulikiti yonna nga bagimanyi. Akati time bwe yatuukanga yogenda ku ssomero nga buli muntu olina okulinnya ku loole n'omufaliso gwo ne keesiyo. Yameekinganga sure nti awaka asimbayo saa 11 ez'okumakya. Akati n'agenda ku masomero n'atwala eweeka w'empe n'amuteekayo, naye yalinangamu akakodyo ke tutamanya nakamanya nga luvannyuma. Muloole omwo yapakiranga naga nti mutemeyo enkota za ndiizi ezibeeramu, muteekeemu kifeneesi ekibeeramu, muteeke ekyo, n'atwala ebintu ebyo byonna bimugeze mulimu epaapaali. Akati omwana tuukanga ku ssomero bwe yapaakiranga aloole ku ssomero nga tennabayo bazadde, kubanga abazadde abasinga bajja mu evening, afternoon and evening. Kati ye yasookanga ku office headmaster, yameekinganga sure nti wali muzadde amusookayo. Kati omwana bwe yalinga atwala gwagenda naye ku ssomero ng'amugamba nti gyeyo kifenensi ekyo. Kati bwe yatuukanga mu office headmaster n'amugamba headmaster, munnange mukuliko ettaamu nkuleeteddeyo kifenensi kino n'ogyeko. Kakati emboozi n'ekyuka, headmaster n'abeera very happy nga omusajja amuleetedde kifene, aba akyali ku kifene. Namugamba munnange oli awo ti ne kandiizi kaakano nkaleesi, bwe kanaayengera abaana banaakakola ki?
kakati bagendanga okuggwa nga muganda naye munange nno engeri gye nzizeemu sinze bulungi naye mbadde nkusaba nti mutabani ono osobole omukuumira wano naye ompeemu weekses naye mwanyi zange nzirese enzaanika museera kijja kukola ki teri headmaster ayinza kugamba mwana nti nedda nga maze okusiima ffene n'ensiima n'endiizi nekugandi musekulu olw'omuzzeeyo. That was one of the methods omusajja oyo teyakozesa ffenna. Kakati n'abeera nga abakulu b'essomero wano ne headmaster mikwano gye era bwe twagenda nga omusajja asubirayo kifene asubirayo ndiizi asubirayo paapaali mu butuufu yabitambuzanga era n'abituusanga naye akakodyo akaalimu okwo kaalinga akakodyo akatuwonya okutugoba ku ki ku ssomero kubanga taata yali ataddewo relationship enkolagana n'abakulu b'amasomero naabwe tukwatako batweseemu ne babeera ng'enkolagana eri gye twayogeddeko weeri. N'olwekyo kikyentegeeza nti okuweerera omwana si bugagga naye olina okuba nga otaddemu amagezi, olina okuba nga otaddemu common sense, olina okuba nga otaddemu obuntu bulamu, olina okuba n'empisa, olina okubeera ng'omanyi bw'okwatagana ne ba stakeholders. Nange kennyini ne bw'ojja wano n'ojja n'ogawoga nti nze kukubuuzaako biri kyali mulembe gwa ffene mulembe gwago naye nzi ne bondeetera obuleetezi ntuntumu n'ongamba Mr. Headmaster nayise omanyi eyinza okusanyukira n'enfiirawo wentuntumu n'afuna ddi obudde obugenda wansi eri ku downtown nonyeze bazitunda enakasiru kati bwogenda n'ogireeta n'onsanyuka nnyo bwonga nti munange mumiikirizaamu weeks 4 nina okulanirira kuwa 6 kubanga relationship olwedde omaze gikola ki naye abo bonsajja bakyaliyo kati anti kyensonga lwaki nze wano tusomese eggwanga tubajjukize nti method ki gy'okozesa ng'oweerera omwana. Method nyingi abantu ze bakozesa waliwo abo abakyuzinga okukozesa methods ezikangakanga najja wano n'akutegeezanga waliwo gavumenti ennyo I'm a very high profile parent I mean person in government buli naku nsiiba mbabuuza nti mutugjeeko amalala bw'alowooza nti oli wakitalo mu gavumenti baakuzaala mu method kinze gye batanzaalamu era njagala ombuulire gwe obunene nnyo mu gavumenti contribution yo gye wakola mpiso olina ekyala nkikola empiso we must be able okusiima bannaffe buli muntu ofisi ye mwakola ki nawe method emu gye tukozesa mu kuweerera abaana tejja kutuyamba kubanga buli lwonoogenda mu ssomero gwe ng'omuzadde n'olaga amayinja go n'olaga obwekitalo bw'oli n'okangakanga n'ovuma headmaster n'ovuma abasomesa n'obalagira nga ojja obbasiba ono omwana wo gw'osimidde ekinnya ekinene n'obikkako olugoye agenda kukigwamu agwe kubanga tewali agenda kumuwa attention somesa tajja mufaako nekyajjukira impression gy'olesa okulyetinze mu ssomero nki mbi. Fear and learning do not move together. Okuyiga n'okukangaka n'okutya tebitambula meka bibiri. Lwaki nkuwadde explanation yeeri gye nkunyonyoddeko y'omusajja yazaala abaana 6 ffenna ne tusoma diguri 6 zonna gye ziri era ku kyalo tetumuweesa ekitiibwa olwekyo teyatuweerera kubanga yalina ssente yatuweerera kubanga yalina method yalina amagezi ag'omu buntu era yalina enkolagana n'abasomesa abatukwatirako okusobola okufuuka kino ki abazadde abataweerera baana ekyokuba nti tebalina ssente beekwasa bwekwasa okuweerera mutima eriyo n'alina ssente nnyingi ng'omwana asiiba mu luguudo eriyo atalina ssente nga tosobola kugoba mwana. Puroguramu eno gye wazze nayo okunkyalira wano kisoboka nkulu nnyo era njagala okwebaza abo bonna abaatuula ne bagiwa erinnya lino. Buli kintu ky'oyagala mu nsi kisoboka, bwe kiba kibi kisoboka, bwe kibeera kirungi kisoboka, bwe kibeera kiri awo ekyo kisoboka depending on your choice gy'okola ki. Kati point egamba kisoboka okuweerera omwana nga tolina ssente ye kasobaayo ng'owaddeyo obudde n'owiiza puroguramu yaffe neya kisoboka ne tukubuulira baba abeerawo baakikola batya kubanga tulabye abaana bangi nammwe mubamanyi ate n'omwana kisoboka okwagala omuweerera n'agaana kakati ebintu bibiri no bitegeera ye gweweerera ayagala era amanyi lwaki omutwala ku ssomero era ekimunyondere n'akitegeera bw'atakitegeere wakati awo ojja kusiŋŋana abantu ababiri nga muli mu mbirigo nga mulwana nga muyomba nga mukaayana nga nawakati muyimembe of course ne intervening variables naye eri oyo yenna Katonda gwasobodde okuwa omwana era n'agamba nti nja kuweerera omwana ono ekikulu si kya ssente
ekikulu kyakumanya ngenda kumuweerera ntya era mu lugendo lwange olw'okuweerera ngenda dutambula ntya era twala ekyokulabirako opicking experiences eri ali abazadde tulina abazadde bangi nnyo kati essomero nga lino with over that big population nga bwe liri si buli muzadde nti aleeta sente first of all ojja ku nsonga ya sente togenda kulaba headmaster waliwo deputy ali responsible ku kya sente genda muteesaganye naye ekyo headmaster discussion yammwe teyeetaaga nakugikola ki nakugimanya ye headmaster jangu wano maze okutegeragana ne deputy headmaster ali happy visitor headmaster have come to greet you oyongerako seal putting the final nail on the coffin headmaster oyinza otya okubeera mu ssomero okumala emyaka 6 nga ne headmaster takumanyi bw'ofaanana olinamu omwana Haji tuddeko ewaka yes Haji mu baana abo bonna yakikola atya okusinziira kati ku experience yo okubeera nga okujeema abaana ab'ekyalo okujeema okusoma kikulu bangi nnyo era osobola okutunulira ku kyalo ewammwe gye wava nti ate Haji yalina abaana abangi abaali basobola omumuwagguukako ne batasoma ate owaabatono ne bamulemerera obuzibu bubeera waawo omanyi nakugenda nti amagezi tetugajja ku ssomero naye amagezi tugajja waka naye ndowooza ne experiences zitubeeramu efunanga magezi ekisooka mu byonna Qur'an egamba ne musajja musiraamu kakugambye nze Kamaliga Muhammad Haji naye ate okyasoma okubutala entegeera yabyo ndakikubuulira nti osobola okukigattako Reverend Haji kubanga Reverend kitegeeza obwawule nti nali obwawule ate okuva mu ladies and gentlemen and I stand in my own position ekyo kikulu kakati kyekinkwalifayingisa ku kiri yomba gaana nyiiga nekigwao nega nti oli wa ddembe era bwompita sikutwala mu kooti nti ompisa Reverend kubanga fuula meaning yakyo kitegeeza ki kitegeeza bwawule ne bwobanga ompisa ewuwo tonga bulira ku lusinya n'abantu abalala olina okunteeka watu n'oteekawo n'akagoyi nendyanga sionatenda sikulwanga supantuga nanjiikira those are qualities of Reverend naye point eriwo obadde obuuza nti omusajja ono yakola atya ekisooka mu byonna twayimbanga oluyimba nga tuli ku ssomero naawe waluyimbako nammwe benna abali wamwaluyimbako oluyimba olwanyumiranga nnyo infact nalinga church choir gundi head choir church gundi choir leader ensomero naye nga lunyumira nnyo nezira n'okuzina kati wensinga n'abaana twajja tuli mbuzi kati tutujuse bazadde mwebale okutuweerera olwo naluyimba ndiro lwa primary omwana yenna ali mu myaka egitantuuka kusalawo ombuzi omwana ali mu myaka egitanatuuka kwetegerera nki mbuzi mbuyire embuzi etalina mulaalo mbuyire ente etalina mulaalo omulaalo ye gwe omuzadde omulaalo ye musomesa what is your role guide Haji yakubangako ku muggo era an African child suula omuggo omwana abule ebimu ku bizibu byolina ye poliisi eyo egamba nti bano tebakoonwako nedda abawa here in this school abaana kati Haji level gyoliko abaana bo ate no waligambye nyinza wenkuwandiikira it is harder okusinga ekigambo okusinga kubye message gyenteeka ku bbaluwa nga nkupanishinga oyinza okusaba noga nti senga nkubye era weewala nnyo okufuna ekibonerezo ekyo yes by policy I'm a law abiding citizen I am a lawyer era tetukuba era emigo twajjawo kubanga government and law and you must respect the law naye singa ompadde omukisa oba nawe omukisa otuddamu nakirire mu ngeri endala so respect the law but the point is what is the substitute kisoboka naawe osobola tulina Haji Muhammad Kamulegeya muyite Muhammad Kamulegeya Haji ate ayongeddeko akareverandi bw'oba oyagala
waliwo abajja okunyiiga bagambe okuyita namirembe gwana amanya tugenda kugenda nganti nga ngenda nze wemba ntunulira ebintu byange nga olaba ne bannamateeka baba interpreting the provisions of the law balina different forms of interpretation. Tugenda mu maaso kitundu kyakubiri Delta TV tukole tulina Haji Muhammad Kamulegeya team leader wa Kitebi SSA tunyonnyola ebintu ebyenjawulo. Haji bw'otunula level gy'atuuseeko waliwo gy'ayise gy'atambudde okusinziira nga programs zetu tukola ez'enjawulo. Bamuzaala mu famire y'abantu bangi naye muzeeyi enkuza gye yabakuzaamu kati gwali eyo ate ebimu olina kubiyigirako buyigizi kulaba nga naawe osobola okuba ng'otuuka oba okuzaayooka abaana abali mu kkowe eyo program kisoboka. Obadde okyatunnyonnyola ng'otutemera amakubo ag'enjawulo oba oliawo omuzadde gasobola okuyitamu omwana n'atamuwanguuka kubanga ate ensangi zino kisusse nnyo. Mu kalulu awo tubadde tutambulira waliwo kye baayita ghetto. Abavubuka ba ghetto baali bangi nnyo naye ekigambo ghetto nali mmanyi nti kitegeeza bantu gye babeera naye ate nagenda okukyetegereza ennyo okukitunuulira nga abantu ndowooza abatabeera mu mbeera nnungi oba omusanze kololo ndowooza nga bo beeyita ba ghetto. Embeera ya ghetto esusse nnyo. Abazadde balina kukola ki Haji nga okugeza kutandikira eri gye mwakulira? Osoose n'oyogera ku baana kitange bwe yazaala abangi ennyo ogutali musango. Yes. Wabula some of the gains zalina okuprotectinga mu nsi. Ate ne mmanya nti abasajja baasoma era baalina kino principle ya research enkulu. Kati olwaleero ekintu ekireetedde obuzibu be bantu okusoma ne babeera nga babasomedde ebibuuzo babikoppye ebibuuzo babibatuulidde beeyise kye batali kubanga kino kiri evidence by bye mbadde ndaba mu electoral commission. Nejjayo munoogamba nti wasoma weese gy'otali amannya sigago n'ebigendamu nabangi mu byo. Buli muntu yenna asoma n'atuuka ku university n'akola degree waliwo ekintu kye bayita research. Research erina principle mwenna abagisoma ne mugitegeera gye mulina okukola bagiyita sample size. Bagamba abasajja abazungu baali bagezi nti buli lw'oba oyagala okufuna representative results widen the sample size. For example, bw'oba oyagala okwogera ku kikwatagana ku Kitebi secondary school n'okufuna amawulire amatuufu naddala mu abamawulire olina okumakinga sure nti Kitebi secondary school erina ba stakeholders bameka nti bali mu mutwalo. Ono omuntu omu avuddeyo n'ajja alwala obulwadde bwe n'agwa ku social media byayogera representative ennaafu eri Kitebi bw'otwala ekyo oba tewasoma. Yes, because representative sample teriiwo. The sample size nnaafu era ntono naye senga abantu 5 bavuddeyo ne bajja boogera ku kintu kyekimu in the school you must know nti waliwo problem kubanga representative ABC. Nakyo omusajja ono okuzaala abaana bano abangi yali ali mu principle ya research eraga nti widen the size of the results enki ojja kwekanga nti out of those sample size ya rising ojja kwekanga nti mulimu abaana abawere 15 nga balinawo ke balina era nga bamurepresentinga mu nsi mu ngeri y'enjawulo. That is number 1 nebigenderako. Then number 2 mu kibuuzo ekyo ky'obadde oyogera you raise the point ekwatagana na yakola ati okusomesa abaana abo. Lwolwoyo ng'omuzadde lwolwoyo gwatulaba lwolwoyo ng'omusomesa okuyamba kino oluyimba lina kuyimbidde olw'embuzi n'obeera nga omugaidinga nti omwana ono waali ne gwe wakwadde yeetaaga omulaalo. Bw'oba oyagala okulunda ne identifying omulaalo omufu ne identifying omulaalo omunywi w'omwenge ente zijja kutula zijja kulya ebintu by'abantu ate ojja kusasula. N'olwekyo omulaalo omulungi yaaliwa gwe involve the children kubanga mbuzi obakubira ebifaananyi
otandika okubalaga, otandika okuba ekizampo. Ku kyalo okwo kuliko abantu abaalemwa. Omugambe twakolanga tulinako abasajja abataalinanga buvunaanyizibwa nga tasobola yadde okwemanaginga. Balira wera omulimu gukyusa. Edda abasajja abaakuzanga emirivu abo nga bayita ne batugamba nti aguyita gundi akumi. Naye kati gwe mulembe. Era buli muvubuka ayokya ebirevu ne bikula ne bigwe. Nalyo Katikkiro abagamba okwokya ebirevu. Naye nga edda ate kyalinga scaring what? Nti tujja kuyita ne bigendako. Naye kyengezaako okugamba nti omwana muyite omukubira ekifaananyi ekyokumpi nga Qur'an bwekugamba mu surati Yasin nti mubakubira ebifaananyi ebyokumpi oba oli awo banaategeera obuyinza n'amaanyi ga Katonda n'abaana ba involving omuwe ekyokulabirako. Waliwo abantu abali mu nsi muno nga teaching methods, teaching models mulina ozikozesa okuziraga abaana bammwe nti bw'otakkirize n'owuliza byekugamba ojja kufaanana nga gundi tegujja kuba musango kuba ogenda mugeera mu nju yo. Waliwo abantu obaba njagala mukkirize mwenna abandaba nti buli tanuulu ebeeramu ettafaali eryakona era osobola okuzaala abaana abamu ne bagaana okuwuliriza ebyo naye bagenda kukozesebwa nga teaching what models and methods. Omwana w'omugambe nti jangu tuula wano nti gundi omumanyi nti obulamu bwalimu bw'oyagala okubeeramu nti nedda bw'otawulize kino ojja kubeeramu ekyo. That's one of the best lessons zonobodde omwana. Era tajja kwerabira muntu oyo. Tulina omusajja ewaffe yafa bwe naamwogera bajja kundaba ku tiguli abaana be bajja kunnyigira naye okubanga ajja gandooza agamba kitaffe naye baamukozesanga nnyo. Yalinga very rare and desirable mu kyalo era taata affe yakuwanga ebifaananyi kimu bibiri n'atugamba nti kino nekiri laba ono noono mu ngeri bwetyo. Abaana ba involving narrowing gap wakati wo. Tulina obuzibu ennaku zino wakati wa bamaama ne bataata ng'ojja kwekanga maama ne taata muli ku different stations. Maama abaana bagamba bino, taata abaana bagamba bino. Gwe omwana ali wanampuliriza. Abo bombi bantu bakulu tolinawo gwonna kusalira musango. Kituufu bawulirize okusalawo kuko naye omu ku bo mukyamu omutuufu. Kadde mwako. Omwana ali wanampuliriza because it's the order of the day. Ndi namateeka ekyo nkikubuulidde mbeera mu family court division. N'osiŋŋaana abantu abalina embaga ennungi ne bayita abantu ab'ebitiibwa. Kati nga bali mu kkomera bali mu kooti onajja akuumibwa n'onajja akuumibwa bonna bali mu maaso ga mulamuzi tebaagala kutuniiganako twawula ebintu ojja kumpa kino n'ebigendako. Bwe bamaliriza ne baddira obusungu n'ensonga zaabwe nga bwe ne bamakinga sure ne bateekinga oath nti family zijja kubeera ki kwawukana. Maama n'abeera nga abaana bazza wali mu kasonda abagamba kitammwe mubi okusiŋŋana kitammwe osiŋŋana amalala. Ne kitaabwe n'abeera nga bazza ali mu kasonda agamba maama wammwe mubi okusiŋŋana maama wammwe osiŋŋana kino ekinene kyonna kyoyinza okwogerako. Ne muleka abaana nga bali confused. Point yange egamba those are common practices mu ngeri emu oba endala. Gwe omwana mpuliriza n'omuntu eyali mu mbeera eyo tuula wansi owulirize bw'onoomala okuwuliriza ofune omukisa omunene okole decision esinga obulungi osobole okulaba nti ofunako ebitwala mu maaso. Naye ku bombi tebasobola kuba batuufu. Kuliko omutuufu kuliko neki kati tasiki gwe gy'olina ne challenge gwe gy'olina omwana kwe kupiikinga waani asinga ki amagezi genkuwa don't lie, don't make any alliance. Wanga bw'onoogatta n'olinga naga nti omwana nkubi era nvumi onoogera n'olinga nti omwana mpisaamu amaaso era ekigambo kikolako. That's the point. Ebimu ku bintu byewambuuziza kye bayita ebisoomooza mu mulamu. Kakati kino kikumeekingisa okuprovinga whether oli muntu mukulu oba toli muntu mukulu. But point ya inclusivity yali badde nkulu nti senga amaka tubadde tutudde wamu, senga twogera eddoboozi erimu, senga tumanya ani yaani mu family, that would be okay. We need to be very careful. Era ennaku ezo mbadde ngamba abaana nti baana mmwe tubaencouraginga era tubaadvisinga okusobola okubeera nga mukula ne mufuna families, but be very careful. Mu kufuna families mulina ebintu byembeera nga mu addressinga and the principles are very clear. Principle number 1, I use the sympanology. Nkozesa A, B, C, D, E, F. Naye kugamba nti age tunuulira emyaka gy'omuntu gw'osazeewo okubeera naye. Beauty tunuulire obulungi bwe ntubukusanyusa gwe ate what makes beauty ekyo nkyo tukyogerako. C ne tugamba nti tunuulire culture wanga bye bintu ebitera okutwawula mu maka. Culture, different cultures. Na kwagalako centrally not consider culture.
ntuse mu culture family n'ebudde kulwanyisagana ffe culture yaffe tujja kukkiriza n'ebigendako. Denomination ekyo kikulu kitunuulire nnyo ekyeddiini kubanga mujja kutuuka mu level nga mulwanira abaana ku ddiini bajja genda mu kyaki bano bagenda mu muzikiti bano ekyo kivaako okwawula kw'amaka naye eyo factory ojja kusingana nga abamu bagenze eno abalala bakatuliki abalala ba anglikani abalala basiraamu family we have disorganized it kubanga tewakiwadde time tewakiconsiderinze at that point. Education kikulu both eyava awaka ne eri experience eyava mu ssomero ne family background bano gyogendayo eva etya evuddeyo etya okutuuka mu kino. So point egamba mu biseera biri bakitaffe batukuliza balina authority mu maka ng'ajja kutuula n'abaana be nga temuli mukyala n'abagaa nti ŋŋambye and he had said ate n'omukyala n'ataddamu tasobola nakudda mu manju namugamba nti ŋŋambye kino ogwaleero oyogera kati n'ogenda mu kibi ku TV n'abazze mayojja n'agamba abalimbira bwereere kakati that's a very big problem. Omwana bw'anaawuliriza Wrong Side tajja kutuuka gy'agenda naye eventually agenda kutta family kubanga tewali mukyala gwe bakolako DNA ku mwana aba amaze okukuba 3-0. Lwaki gwe nnyini mwana omwana abeera wa musajja wanaamala okwonooneka oba oli awo omwana erinnya lye ono omusajja akyasa omukyala akyasa ogenda n'afuna omusajja omulala n'afuna n'abaana abalala wagenda kuleka maziga. That is where you need to put a lot of attention ku baana abo kubanga families ezisinga zeziteekamu kiki kyengenda okuddamu nti tulina abantu bangi bagenze mu ghetto abantu abo boolawooza bagenda mu ghetto babazaalira mu ghetto abasinga balina gye baava ne mu families ki naye ku lwa bino byenkunnyonnyodde ne beesiŋŋana nga bayitadde mu kifo kimu ekirabika okubeera nti mukitutte nga subject of the family olwaleero kifuuse kyakulabirako kifuuse kya bulambuzi naye nga waliwo abantu abaleeta obulamu bwabwe okubeera bwe butyo ng'ate ng'abantu abo ababiri abamu baaliko mu mukwano mu kiseera ekimu naye at the beginning tebaategeeragana bulungi era tebaategeeragana abamu teyategeera munne ne bamaliriza ne bawukana nga bafunye issues be baana ne babeera nga n'abaana baba confusinze ne bakuyetinga a confused group in the world which has become a problem today. Kitegeeza Haji kanso omusajja eyeeyita omusajja nga yazaala abaana be ne wabeerawo okusoomoozebwa okugenzeebwa olina okudda emabega n'omanya nti n'abaana babo kubanga ebiseera ebisinga ku kyonnyonnyola abaana oluusi we bagenda ku bigambo nawuliriza ekyamaama nawuliriza ebya abaana ate basigala mu bbanga. Waliwo ebintu bisatu ebyagala okufaanagana mu ekyo ekibuzo ky'ombuuza n'ebiri mu luzungu oluli simple. Waliwo a man, waliwo a father, waliwo a husband. Kiki oyagala kwekyonziremu? Waliwo man, father ne husband. Ndowooza father y'aba asinga. Oh. Kakati bino ebintu bibiri olina okwambala ekkooti bbiri. You must be a man and you must be a father. Kakati bw'omala okubeera man olina that energy egenda okutakinga decision esalawo and you are going to consider how the decision is going to affect these people and that brings you into the father. Mu point eno gye ntegeeza nti mmwe mulina ekintu engeri gye mu mistakeninzeemu politics era njagala nga ntudde mu wano tewaliwo organization simple as it is keberenga ya muntu omu etali mu politics. Omusajja gwe bayita man and who is a father must have mastered what we call a domestic politics, home politics. Olina okumanya nakugambye nga tutandika programu eno nti ebisoomooza biri everywhere including your bed. Naye n'ekyomubiri kiri wala nekugaba ku mubiri gwo nti omukono guno guwakanya omukono guno gw'osobole okufuna amaanyi equally n'okugulu kuno kuwakanya kuno ofuna ki manya nti ne mu maka go owakanyizibwa. Ekigambo wife means what is increased forever.
kakati olina okubeera ng'okimanyi nti owakanyizibwa obudde bwonna. Haji kaddemu ako kasita osalawo ne tugenda n'owasa era mu muzikiti oba mu kyaki n'ofuna omukyala, olina okumanya nti you are happy, your worries are increasing forever. Okutyako n'obweraliikirivu bujja kugenda bweyongerako buli lunaku paka lw'olingira ensi, kubanga ne bwali bwayawukanye naawe ng'akulekedde abaana, the worries will be there. Kakati olina okumanya nti kabeere ng'omwagala otya, kubeere ng'abaana obaagala otya, you must be in school all the time ng'odevelopinga politics kye bayita family ki, leave alone this politics gye mulaba eya Museveni ne Goni ne other people. Mu masomero tulina kye tuyita education politics. Oli headmaster naye olina abakulwanyisa bangi. The teachers are fighting you. Kakati ate awo togenda tokopinga notes, togenda kusoma history ya Bismarck, togenda kukopa history nti twalabye mzee yakozeseza kimu when he was fighting Nup. Nedda. Education politics must be handled. Ate totwala education politics n'ogiteeka waka. Awaka waliwo politics waawo olw'enjawulo. Gw'okimanyi nti olufuluma awakaawo nejjayo ba-advisor abatali ku payroll batali ku advisinga mukazi wo n'ogamba weekoledde kati kakuwadde walibadde nawe otulenkaja kino ofulumye bwoti ate nga ab'emikono tali wala neyiba ogenda okuddawo kanga muno gwalesaaseka munyivu muzibu ogenda mugandi bwoni waliwo tewalisabe na Katonda naye ali yenna ataddeko ki waliwo yagenze mu maka ago n'akolamu politics kyasinga okwagala gw'osigale ng'oli mu wuulu. Now the level of politics you play at home matters. Okusobola okubeera ng'otuusa gwe kyoyagala kirala, maama w'abaana kyayagala kirala, abaana kyebaagala kirala, banneiba kyebaagala kirala, balativu baagala kulaba ng'ofa ng'abaana bo tewali n'omu asucceedinze, wabula gwe namba 5 ayimiridde awo. Kaakati bw'oba tewali challenged and experienced, the family will not be successful. Bino byenkugamba oli andaba abiyitamu nange mbiyitamu nebigenda n'okwata omwana n'omuteeka mu ssomero eddungi. Najja okumukyala n'agamba anti yawasiza omukyala owokubiri. Nangogamba mwana kitaawo oyo. Kakati omwana agenda okuvaawo nga n'okukaaba akaabyemu. Musajja ati oba waakavaawo naawe n'ogireeta. Gw'okaana okuyita omwana mu banne muddo mumpi tetalabika. Nnyina amaze okumupoisoninga. We are in a struggle. Tuleme kulowooza nti struggle eri wakati wa NRM na NUP all the time nga wempulira. Struggle eri naawe everywhere. N'olwekyo amaka kintu kikulu nnyo. Mulina okumanya nti normally abantu betera okufuna okubeera nabo we are at different levels of viewing things n'okutegeera ebigendererwa byanjawulo. Naye wakati awo research erina ekintu kye bayita independent variables and intervening variables. There are so many intervening variables eziri awo. Mu Beeruganda abaava mu family eriyo abataagala baana bo babeereko kye batuuse bangi. Ebinyawo bingi. Kye balina okukola kufuna soft spot, entry point. Bamanya nti ddi watabeerawo nti yagenze yakavalinga president ajja kumala week namba tali wali mu Eastern. By making sure that they influence the wife. And n'ogenda okutuukawo nga muli ku different stages. Kasita we bakuyitawo ne bakuyingira n'abaana babatutte. Bamala okubatwala ogenda kuyita mu bulamu ng'oli in a very miserable state. Kikyentegeeza be a man and be a father and he must also be a husband. Bw'otaabibeere ogenda kubeera ng'otu ekibuuzo kiwambuuzizza ekya ghetto nga naawe ocontributinze okugyogeramu. Kubanga abaana aba ghetto bw'ogenda okukola research yaabwe some of them bava mu maka gwewandowooza nti ga buvunaanyizibwa. Ne bavaayo they were influenced, babagambye ebigambo bawuliriza ne bagenda kati eventually batadde pressure group, batadde kino, bataddewo embeera yonna kivudde ku ki failure to play domestic politics and to manage people very well. Kyenjagala okukubiriza buli musajja ndaba wano nti yambala ekooti 3 tozijjaamu, bwekiba kitegeeza zisulamu zisulemu, beera mu kooti you being a man, beera mu kooti you being a father, beera mu kooti you being a husband, and make sure that play politics and control that. Kisoboka naawe osobola. Kanso Muhammad Kamulegeya timu leader wa Kitebi Aces. Abantu abamu
bakumanyidde kubeera mukulu wa ssomero linene erya kanso lye twafuna omwaka oguwedde abantu ebigambo abinnyonnyolera ddala nga munnamateeka kakati ate yakulira essomero lya KTBSS gwe tuli naye kanso twagala okulaba nga tuwumbawumba puroguramu eno naye obuufu obwaleero bwe tutunuulidde kubanga oli musomesa osomesezza omusajja okubeera eman father ate era n'obeera n'omwami ewaka husband ekyo nno eggwanga kirifeesinzeeko nti olwaleero abaana abalyanirule be basinga obungi ne batuuka n'okuteeka gavumenti ku nninga lwa ku baana waliwo kati n'ebibiina ebinene ekibiina ekimu kati ekizzeewo kye bakiyita single mothers association omanyi product its a product of men okufeiringa okwambala ekooti 3 kubanga oli bagamba single mother era naliko mu marriage n'enkola ki kati waba agenze mu opposition teri mu gavumenti yokka nti njala ya gavumenti ya president bw'obeera n'omukyala n'akeera enkya n'anoba n'avaawo either agenze mu single mother nga association weeri oba omusajja omulala amututte kikakase nti ofunye opposition kakati naye mumumala obudde bungi tuli mu opposition tulwanyisa gavumenti tulwanyisa Museveni nedda opposition lwanyisa eyo yokka kubanga mukyala wo n'abaana bo they are no opposition play the domestic politics okusobola okubeera on top of the game. Kisoboka naawe osobola tugenda kusiibulira wano eno ekyamazima wano ku Delta TV kye tukwetaagako bunyumirwa puroguramu nga Haji engeri gy'asunsuddemu ebigambo bino wabula funa koyizeemu kubanga ate olwaleero mu puroguramu tubadde tutunuulira engeri abaana abalyanirule ekigambo gete ennaku zino ate kisusse nnyo engeri gye bajjamu ajja akutemedde engeri abaana bano gye bajjamu n'engeri omuzadde ng'oli mu makaago engeri gy'osobola okukendeezaako ku kino okulaba nga kisobola okukendeeramu. Ku kamera kuliko Simon Peter Male nga producer nze Mukibijja Kyabasinga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Buli lugendo lw'otambula lutandika n'ekigere kimu wabula mu buli lugendo mubaamu obuwonvu n'obukko n'olwekyo olina okwesibirira entanda. Abasajja n'abakazi boolabeeyo abanene okimanyi nti nabo baazaalibwa oba agati aganene g'olaba okimanyi nti gaatandika n'ensigo kati kimanyi nti buli kintu kyonna kyolaba wansi w'enjuba nga kyakolebwa muntu naawe okisobola kisoboka naawe osobola.